newankubadde nga buli muntu yeetaaga okuwa obudde oba okuwa omukisa awulirizibwe, naye ate okuwuliriza ennyo omuntu kiyinza okukuviirako okuferebwa. Bwe kasita owa omuntu obudde ennyo akunnyonnyola ennyo, ebiseera ebisinga obungi oyinza omuwa omwagaanya kwayinza okusinziira okukufera. Mu kino kyenjagala okutegeeza nti bannayuganda baawa nnyo Museveni amatu okumuwuliriza, ate mu kumuwuliriza ennyo ng'akitegedde nti kati bagudde mu katego ke, n'atandika n'okubeera ng'ababuulira kaati ku biki byazzaako, naye kisinga okwewuunyisa nga tebasobola kutegeera kikyagamba. Oba oli awo baalinga babitegeera, naye nga olw'okubanga buli omu yali ayagala kufuna kifo mu gavumenti, kubeera minisita n'ebifo ebirala eby'enjawulo, tebaafunanga budde kusobola kwaseesenga biki byayogera na kutegeera nti mu butuufu ono alabika muganda wange ajja kutuukirizwa enjogera eri eya ababaziika okumpi be babaleetera okululuma. Kansooke nkuwa akatambi kano owulirize Gen. Museveni nga atubuulira nga NRM bwe yali ey'okubeerawo ebbanga eddene ennyo, era ng'abakuba mu ngalo kye simanyi nti oba baali bategeera kiki baali bakubira mu ngalo. And I hope everybody would now settle down and forget about alternative arrangements for Uganda. There will be no alternative arrangement for Uganda for a long time to come. I think it would be it would save a lot of effort if people could settle down and work with the national resistance movement and we build the country. If you have got illusions in your head, that's your own business. This revolution is irreversible. You cannot reverse it. Mu katambi ako Gen. Museveni yali akakasa nti NRM keze mu buyinza egenda kubeerawo ebbanga eriwerera ddala, kwegamba nga yeri mu buyinza ebbanga eriwerera ddala, era n'alabula abo bonna abalina endowoozo oba ebirooto ebyenkyukakyuka nti bandibadde bakola ku bintu ebirala, kubanga NRM yali yakubeerawo ebbanga eriwerera ddala, emyaka egiwerera ddala. So nga ate jjukira Paul Mwanga yagamba nti oyo Museveni mumwagadde, naye waliviira mu buyinza emyaka 50 okuva kati, okuva mu kiseera ekyo yali ayogerera Uganda ejja kuba terina kyesigazza, ye bw'atyo bwe yagamba. Kakati Gen. Museveni mu katambi ako akakasa yali abakakasa omulaba nga tanaba na kukaddiwa nti NRM ezze naye egenda kubeerawo ebbanga eriwerera ddala, terina gyeraga. Abalowooza ebyenkyukakyuka ebyo mubiveeko, ababirowooza abaali balina ekirooto ekyenkyukakyuka n'akakasa nti ekyo mukiveeko. Wabula ebimu ku bintu bye yayogera mu katambi kano, yagamba nti revolution gye bazze nayo oba enkyukakyuka ey'omuggundu gye baali bazze nayo nti yali tesobola kudda mabega, era ng'agamba nti ababageza ku kugirwanyisa bamala biseera nti bazze teri agenda kubazza mabega. In fact ne mu speech ye nga inaugural speech ye nga wali bakamulayiza era yakyogera n'agamba nti abo bagezaako abalowooza okubalwanyisa bandibadde tebatawaana, kubanga ejjire balabye nga baliyingizaawo nti tebalina ngeri gye bayinza kubasobolamu, nti tebabasobodde mu bbanga liri lyonna, kati banaabasobola kati. Era nsuubira okubanga we tuli essaawa eno myaka 40 Gen. Museveni abadde akola bwezizingiriro okulaba ng'ejje aligumya okusobola okwekumira mu buyinza, era essaawa eno y'ensonga lwaki mutabani we yaliri mu mitambo, era olaba nga bali beesinzeeko nnyo
jjukira nakugamba nti emmundu ezagenda ekkongo tezigenda kudda era y'ensonga lwaki okiraba nti ekkongo batwalayo n'abajaasi abatali mu mateeka abakkaanyizibwako mu ndagaano ne DRC nti ebyo bagikozesanga beesi nti singa bitabuka eno tujja kukola bwe tuti ne bwe tuti. Kakati wano bwe tutuukira ku revolution kubanga General Museveni yalowooza nti revolution ye yekka eyali agireese we tuli essaawa eno era tuli mu revolution nti alabira ddala nti kati abantu bannansi beetegefu nnyo okulaba nga banunula eggwanga lyabwe era y'ensonga lwaki okiraba nti NUP bagirabira ddala nga oba bali kabwanango nnyo ne NUP kubanga bakirabye erina ba foot soldiers nti etaddewo layini eyo efaanaganako n'okuba nti osobola okukunga abaana oba abantu ne baba nga balowooza ekintu kimu. Kakati ensonga y'aba foot soldiers nga bwe nakutegeeza nti tegenda kudda mabega ekisooka nga General Museveni bwe yagaa nti revolution tedda mabega tegenda kudda mabega bazze bamazeeko bwe tuli essaawa eno revolution tedda mabega tebakulya ekinusu nti revolution edda emabega era nabo bakimanyi bulungi nnyo y'ensonga lwaki okiraba nti balabira ddala nti tebeesaanye kwesembereza NUP tebasaanye kwesembereza NUP yadde n'akamu era bagirabanga ekibiina ky'abayeekera ekibiina ky'abatujju era ne bakola ne coalition yaabwe eri erimu bammaawo bampuuga n'abalala nga bagamba NUP nedda tetugyesembereza abo tebalinawo kye bayinza kukolawo kubanga bakimanyi nti bano baleese oba bazze n'ekintu ekirina okubeera nga kikolebwa ate nga si kyangu kuzza mabega. Kati Museveni nti ayagala kisanja kya musanvu oluvannyuma lw'okutukalakata emyaka 40 kisanja kya musanvu jjukira nti ono nti aba addirira Obieng Nguema owa Guinea myaka 46 gye yakabakalakata myaka 46 gye yakabakalakata. Cameroon Biya myaka 43 tali yekka myaka 43 kati neewaayo n'owa Congo oli Sassou Nguesso myaka 41 gye yakabakalakata. Kati okutuukiriza ekintu kyekyo kubanga jjukira nti mu kuva mu nsiko yajja ategeeza abantu nga bwagenda okufugayo akaseera akatono ennyo then obuyinza bukola. In fact n'ebbanga lye baayogera yagamba egyo myaka mingi nnyo bali bagamba 2 nagasha myaka 2 nga gyonna gyaki nze buyinza sibwagala era mu nsiko bw'atyo bwe yasabayivinga nga gyalimba bane nti y'obuyinza takola ki tabwagala. 2-5 ne bajjawo term limits 10 ku bisanja 2-17 ne bajjawo age limit nga amaze okuweza emyaka egyo 75 nawalinga ebisanja biweddeko nga bwe yali alimbye nti awo agenda okukoma. Kakati ne beeyongererayo ddala nti obulimba obufaanaganako ng'obwo General Museveni bw'azzenga akola eri abo abamutegeera amatu abamuwuliriza era nga bo balowooza nti kyabagamba kyekyo tyanedda kiriwo ekiti era juzi nabagamba nti Mao eyo coalition gyagamba erimu ebibiina 5 ng'ayogeddeko na 2 bipyero UPPP n'ebirala bisima biwera 9 nti bo bali mu kutuula kuteeseza ggwanga nti obuyinza bwe bugenda okukyuka. Ebyo byonna njagala okubuulira nti bagenda tuuka akaseera nga tubibabuuza nti mwatugamba nti muli mu kuteesa kati tulaba nga ate ebintu birala nnyo nga bonna bali awo beetunuulira bwe bati kubanga abo bamaze okubeera nga babateeka mu bulimba bamaze okubeera nga babateeka. Kati General Museveni okukola statement eyo nga bw'ogiwulidde ng'akulaga nti nno NRM egenda kumalawo ebbanga ddene nnyo era bwe bakugamba nti bano bapulaninga kubeera nti bakalakata eggwanga lino emyaka egisoba mu 10 towakana nti bino bwe balimu bano bammawo bayambako buyambi Museveni kutuukiriza bigendererwa bye naye bo bennyini agenda kumaliriza abasindisa eri abagamba tabyogerangako
kubanga nze kyendowooza nti Muhoozi waali awo jjukira nti already mu UPDF Act gye bakakolamu ennongoosereza tuli twali tukimanyi nti Vice President Alupo singa Museveni atukako ekizibu Alupo yabeera dda mu kifo kya nga acting president. Essaawa eno CDF yabadde awo kubanga bamuwa obuyinza bungi n'okusalawo kungi ne bamusuumuusa okusinga kuba CDF abalala ababaddewo. Kyovula olaba asalawo bingi nnyo kati ekyo kiba kitegeeza nti awo bwe kyolowooza ekyalibadde kirobera Muhoozi okubeera ng'awamba nti alinde bano okumusalirawo bammaawo bampuuga kubanga bakimanyi bo kasita ye abeerawo aba agenda era kusitiri kubawa mirimu kubanga bonna tebasobola kufuuka ba president. Kati njawulo ki wakati w'okuwamba n'abawa obufu bwabwe bwe baagala babeera bamugamba ki era tugenda obbabuuza bye baayogerako bya peaceful transition babeera bali awo kubanga era sitiri byonna bye bakola bali mu kumutemera kkubo kubanga bagamba tegenda kubeerayo kalulu mbu okulonda president mbu akalulu tekajja kuba tekaditamine president wa Uganda ddako mbu Museveni ng'avuddewo mbu tekajja kuba kalulu. Kiba kitegeeza nti n'omuntu gwe bagenda okukwasa obuyinza bamukola ki bamumanyi. Kakati okuwamba oba okulinda bo bye balowooza nsuubira okubanga byonna biba tebikola makulu byonna biba kyekimu nti bano bo kasita abakufunirayo obufuufufu awo kati ng'ate era bakomawo eno gye tuli bye balabanga emmume nga mmawe atandika omanyi bagamba nti bwe bityo naye nti embeera ey'okufutyanka obululu n'okugyawo ekkomo ku bisanja okugyawo ekkomo ku myaka ebyo byonna binanga biri awo n'okukyusa constitution nga bye baagala. Gen. Museveni yagamba nti NRM abantu bajagala bwagazi okubeera nga bagironda newankubadde akakiiko k'ebyokulonda yakalonda buli kimu amagye ne geefuga okulonda yagamba nti abantu mmwe abaagala kugamba NRM bajagala si musango okwagala NRM abantu okubeera nga bagironda naye ng'ekituufu NRM bagironda. So opportunity for transition is always there every 5 years for the last 30 years. But the only problem they have is that NRM has overperformed. So the majority of the people keep electing it. This is the problem. Ekyo nakyo kifuuse musango lwaki NRM abantu bajagala. Bw'ogendera ku manipulation yonna eriwo akakiiko k'ebyokulonda Museveni yakalonda strictly era yakawa amateeka essiga eddamuzi yaliwo amateeka ne mu paalamenti n'ayingirayo n'ayinfluencinga amateeka okubeera nga gayita zibbiiru eziteesebwako zonna n'abeera nga yazifacilitatinga era kyeyayagala kye balonda kye kisalwawo. Akalulu nako kennyini ne kafuuka ak'amaziga. Essaawa eno bakugamba Museveni akutegeeza nti NRM lwakuba nti outperformance bwekoze bulungi nnyo okusinga ebibiina ebirala y'ensonga lwaki abantu bajagala. Kwegamba omuntu akubba oba akuudiisa akutuulako akufutubbalako kati n'ayagala okukakasa nti gwe asazeewo n'ayagala okukakasa nti gwe akoze eki gwe asazeewo era okikkirize bw'otyo. Kale okuviira ddala ku day one abo abaali ne Gen. Museveni mu nsiko era nga baatugamba nti be yabasomesanga be yabagambanga essaawa eno ideology si kwatambulira nti yakyuka dda bye yabagamba byali birala byakwagala nsi yaabwe kukola kituufu bo bwe bajja ne banako okubeera abeerufu ate awo n'abakyukira kubanga alabanga bamulwanyisa kubanga ye ayogera birala ate ng'ategeeza birala. Kati n'olw'ensonga eyo buli munnayuganda ali eyo alowooza nti Gen. Museveni osobola okumutegeera gwe omuwe amatu omuwulirize
ako oba kintu ekibi kyoba kyasinzeyo okwekola nti okuwuliriza General Museveni byayogera ebitakyuka obeera weekoze ekizibu ky'otamanyi kubanga oba ogenda kuba otudde mu bulimbu bw'ekika ekyawaggulu nti kati General Museveni tewakyaliwo buli muntu yenna alowooza nti anaakyusa eggwanga lino oba ng'olowooza ku bazzukulu bo butebe balibeera mu maaso nga si baddu tosaanye kuwuliriza kuba ebigambo byaggwayo dda tosaanye kuwuliriza era y'ensonga lwaki okiraba nti bwe tuva mu kalulu ka 2026 definitely bagenda kukacyanga naye kiba kitegeeza nti eyo y'ensaleesale tewagenda kuddamu bantu kuddamu kwesiga mbu tugende mu kalulu kiba kitegeeza nti eyo teriba kkubo ng'era bwe nkugambye nti ne Muhoozi kennyini tasuubira kuba nti ekkubo lyagenda okukwata ne Mao juzi yakitugamba nti tegenda kubeerangayo kulonda kakati bijja kuba by'amaanyi byakukozesa lyanyi kitegeeza ekyo kubanga bwe kiba nti abantu tebagenda kusalawo kiba kitegeeza ki kati awo wetutuuse nti babadde boogera ku demokrasiya ebbanga lyonna demokrasiya kati batugamba nti abantu tebagenda kulonda General Museveni atugambye nti okulonda kubaddengawo ebbanga ng'engeri gy'oyinza okukyusaamu oyinza kukyusiza mu kulonda kubaddewo emirundi n'emirundi byonna nga babicyanga bukyanzi kati ekkubo lye tubadde nga tuyita mu Museveni lyayogeddeko awo ery'okulonda bwe libanga mu maaso batugamba terigenda kukola kakati ekituufu kyekiriwa 2026 kyova olaba nga njagala abantu bagende mu bungi balonde waleme kubaawo kwekwasa bagende mu bungi balonde babale akalulu nabo bategeere ke babbye ne ke batakoze eki bategeere magini gye bakoze eki gye babbye era bakimanye nti mu butuufu abantu babeera bakaleyiminga eggwanga lyabwe batuufu era nsuubira okuba nti emirundi giri gyonna Museveni gy'abadde nga ajja yeesimbawo bwe tuba nti essaawa yakakati nga bw'abadde atuwaanira nti NRM outperformance era babadde nga bajja bagironda every after 5 years bwe tubanga kati Museveni bw'avaawo nga bye tugendamu si byakulonda kitegeeza nti ne ku mirundi giri gyonna ebadde tewangula ebadde ng'akalulu ebbakabbe Museveni yabadde ndowooza amanyi mathematics oyo w'okubba akalulu asuubira okuba nti abantu be bagenda okulekawo bajja kuba tebasobola kucyanga kalulu kukabba kakati yensonga lwaki baagala bayite mu short form kati n'olw'ensonga eyo muganda wange natandise nkugamba nti okuwuliriza kye kimu ku bintu ebyali badde ng'obunafu oba bwe bumu ku bunafu obuyinza okukuleetera okufeerebwa we kasita owuliriza ennyo nga tolina naddala ekizampozi z'otunuulidde nti omuntu zaakuwa kati nga bw'olaba Robert Kyagulanyi Ssentamu zaakuwa ekizampozi lwaki gavumenti yali badde ekyuka naye gwe nodda mu kuwuliriza obuwuliriza n'okuwaana n'okkuba engalo nga bw'owulidde bannaffe mu katambi ako muganda wange kitegeeza obeera owedde kakati ensonga eno ey'eggwanga ate yo nkulu nnyo nti bakufeera ekintu ekirala naye ne batakufeera bwannannyini naddala nga ggwe munnansi kubanga bakuggyako ekikyo naye ng'ate abakikuggyako tolinaawo na ngeri gy'oyinza kubannyonnyola nti bano baava eno baakola batya nti era bw'ogenda okubannyonnyola nga ggwe bonootula n'olanya kati wano mu Buganda waliwo kye bayita okutambula ng'Omuganda nti n'obagamba nti naawe tandika kale otubuulire nti nze gundi mutabani wa gundi banzaala eno jjajja wange agalabidde ekindi ebyo bwe bityo singa ogezaako n'ogamba abantu abo nti mutubuulire ojja genda okukakasa nti mu butuufu okubawuliriza oba okoze ensobi obeera okoze ensobi nti mukyali awo mukyali mu kusaakaanya naye ekiseera kijja kutuuka mugambe nti anti tetwamanya naye temugamba nga nti tetwamanya kubanga at least mulina omukisa nti waliwo abantu abababuulidde guno mulembe
gwa mutimbagano ne ku ssimu yo kitegeeza essaawa eno obeera ondaba butereevu nga nkubuulira amazima ameereere kitegeeza nti bw'oba weekubye ejje ojja kuba ogyekubye wabula nti nno ekizibu ekiriwo nti jje gwe bw'otyo nga bw'olowooza nti ojja kuba ogyekubye naye ojja kuba ogikubye ne banno bonna bannayuganda bonna mu endowooza yo gye bayita okulya mu Uganda olukwe kasita otandika okuwagira by'otategeera twali badde tusooka kutunuulira ono atugamba bino yaani avaawa atugamba bino yaani era avaawa era afunamu ki nga tosoose kutunuulira ggwanga oba ki wabula sooka weebuuze tutunuulidde eddiini tutunuulidde eggwanga sooka weebuuze atugamba bino ye avaawa kubanga bw'otunuulira bapulezidenti abaali babaddewo okuwano mu Uganda ebikolwa byabwe ne mu bigambo bye baali boogedde osobola okutegeera nti ono ayogera nga munnansi ate ono tayogera nga munnansi era bigambo bibiri ng'akuteekako abalala ng'akukookerako abalala tandika n'okugamba nti omuntu yenna alumba bali abanga alumbye ffe kuba tuli ba Luganda ku Luganda tebalunonooza Luganda okuleka omukwano kubanga gwo osobola okugusazaawo naye Oluganda tosobola kulugjawo kuba guli guba musaayi kati omuntu kasaanawo okunonooza nga abakookerako abantu abalala kyokka ate ng'ekyewuunyisa bali bo tebatwekookerako bo bakulaga bo bali independent naye ffe simanya anko simanya biki constitution bayi bagiyingizaamu abantu abalala ekintu ekitakola nti kati tulina okulaba ebintu bino mu butuufu bwabyo eyo y'engeri yokka gye tugenda okwewala okuferebwa kubanga ne bw'owuliriza naye ate bw'oba osunsula nga olina principles kw'otambulira nti yayogera yaani ogenda omugeraageramu bw'oti nga tana na bajjajja babiri oba omu gwe baaziika wano naye omu nga tamulina ali ng'ekijja kikiri wano e Uganda ng'omanya oyo nedda ng'omanya oyo mufu kubanga tasobola nyini mufu yakwata ewawunya tasobola kukwata wawunya Uganda tebangako yiye oba yaabwe temuli ku mutima yensonga lwaki kiraba babeera banonooza mawanga geeri ag'okumulirwano kebabeera banonooza yensonga lwaki kiraba babeera bali eri mu M23 be bawagira babeera bali eyo okitegeera so nga ate naffe tulina ebizibu ebyaffe wano ebitumala naye olw'okuba nti bo balina okugenda okukola kiringa bw'onoogamba nti katugeze owasiza omukyala oyo nga abadde yafumbako Maria nga oba 3 oba 2 nga yazaalayo abaana yagalagaana nti era still gwe bw'ona omuwasa wanaayitawo ebbanga ttono ajja kwagala okunona ku baana beeri kuba alina emirembe gwe n'omuwa emirembe ajja kwagala okunonayo ku baana beeri abaleeta eno kati kisinziira ggwe endowooza yo oba nebiki ebiriwo ayiri osobola okukkiriza oba okugaana okitegeera naye ate kiba kitegeeza nti era obuvunaanyizibwa bugenda kukweyongera kubanga abaana ajja bajja eri abaleeta eno ojja genda okwisanga gwabaweerera ojja genda okwesanga ng'oba oli awo olumu ofudde ng'omukazi abatadde mu bintu bye eby'abaana bo nga awoza kimu nti mwenna muli bandeemu mwereewo abajja eri gye yabajja n'abaleeta eno mu baana bo kati oyinza okwesanga nga bano bawambye ebintu byonna ng'abaana bo ababo mu ntuuyo ezo tebaganyuddwamu nga bali abajja nannyina be baakola ki be baafunamu naye nga tegwali musango gw'okubakkiriza oba okumukkiriza okuleeta abaana be yazaala ebbali eri si ebbali wabula be yazaala mu bufumbo obwasooka nti gwali mutima mulungi era wakikola mutima mulungi okitegeera naye oyinza okwesanga nga ate okutabiikiriza okwo kuyinza okuba kwekuleetedde obuzibu n'okwongera obuvunaanyizibwa oyinza n'okwesanga nga gwe ababo bato aleese bano olwedde basoma
n'obaweerera laba Mukama Katonda wakujjulula gwe nga tofunye mukisa gusomesa babo naye ate bali ng'obasomesezza. Kyokka ate olw'okuba obasomesezza ate bali wano laba ate be batwala ebintu bya bano kuba bawoza kimu taata bintu bya taata ate maama olw'okuba baana be bonna mbw ayagala mbw ati mwenna muli ba Luganda okiraba okutabiikiriza okwo. So nga ate ababo tebalina mukisa kugenda kusikira ku byeri era tebagendayo mu bika by'abaana ebyeri era ne babeera balina ke bagabanyeeyo bano tebagenda kufuna mukisa kugabanayo. Oba otegedde ekintu kye nkugamba? N'olw'okuba nti wawoona omukisa n'omuwuliriza ate nga tewakola olumu kikyamu naye ate ebintu ebimu biyinza okubanga tewabitunuulira gwe mu butuufu bwabyo. Kiki ekiyinza okuddirira? Oyinza oba tewatunuulira buvunaanyizibwa naye ate ne weesanga ng'olina abaana 3 4 b'oweerera abatali babo naye ng'ate ababo bato tebanatuuka na kusoma. Kati ate laba woofunira ababo we batuukira okubanga basoma laba Mukama Katonda bwakujjulula. Kyokka ate bali ng'obasomesezza n'okubatikkira babatikkidde olumu oba olumu kale nga basobodde okusomaasomako nga basobola okwajuwinga laba be batwala ebintu by'abaana bo ebyobusika by'abaana bo kubanga otabiikiriza. Kubanga okola ki? Otabiikiriza. So nga oba oli awo singa wasalawo n'ogamba nti akale kiki ekizibu ky'olina nti abaana bange bali eyo biki tebasoma nti akale nja kubasasulira basomere eyo, osanga ekyo kiyinza okuba kyali kikutaasa. Naye ng'ate omuntu ono yali nedda bwe oyagala omukyala mwagale n'abaana be biki naye ate era kiyinza okuleetera ebizibu kubanga mbirabyeko waliwo famire emu emabegako awo. Famire emu erinaanye wano Emikwesese balina ebizibu ebifaanaganako bwe bityo, bali baatwala ebintu by'abaana by'abannaabwe. Maama waabwe ali awo awoza kimu nti bano batanze okutunda ebintu by'abannaabwe ebitali byabwe. Kakati abatuuze ku kitundu bwe batyo ne bakuŋŋaana ne bagamba tekijja kusoboka era okukakkana lutalo lw'amaanyi bali bakolaga bintu byabwe kubanga baali bakyali baana bato. Kakati munnange kyekimu ne kubakuza kyomukuzi ayinza okuddira ebintu n'abigabira abaana be ku ttaka lyeyasigaza eryabakuza naye kwazaalidde n'abaana be ne banako okubeera nga balowooza bya taata waabwe kumbi taata waabwe yali mukuza. Kakati okubanja ekyo olina okubanga bagagwowola otudde omubanja oyimiridde. Kati essaawa ya kakati mu Uganda balina kuyimirira, balina kwekemba, balina kulaga bidi, tewali yadde n'okuzeereramu yadde n'akatono bwe kati kubanga munnanga abampembe bafunvubidde. Tulina kubanja kyabusika kyaffe. Gwe singa oddaawo n'oteekawo olusaasasa n'owuliriza, waliwo bannaffe abamu nga bo bali awo balinga maama oli eyaleeta abaana bali abajja nannyina n'abatabiikiriza mu bano n'amaliriza ng'ayagala mbu bagabane ku bintu mbu anti mwenna muli bandeemu. Kakati kyekiriwo twafuuka ba Luganda twakola tutya? Oluganda tebalunonooza. Kati n'ebigambo ebyo muganda wange njagadde nkome wano Emikwesese nga bulijjo wensinzira munnange okubeera nga nkutuusaako byensobodde okubeera nga nkutuusaako nga bwe mbiraba. Mukama Katonda akuume.